Babromande Team clear shot Statement in a chizimbe Pirate TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Omuvubuka gw'olaba awo ye Luyiba Babromande era ng'ebifaananyi by'embalaga ali ku kitanda oluvannyuma lw'okwempakira empeke 12 ezabadde zirina okumujja mu bulamu bw'ensi eno. Zinaatera okuwera wiikisi 2 emabega bwe nabalaga emboozi ya Luyiba Babromande ono alumiriza nti Brian White, King Michael ne Kiriiko eyo baamuwamba ebbanga eryasukka mu mwaka ne bamubonyaabonya era nga bwe yavaayo kati anoonya kwetta. Oluvannyuma lw'okukola vidiyo eyasooka, Luyiba alumiriza nti yafuna amasimu agamutiisatiisa nga gamugamba nti gagenda muwamba. Ye okusinziira ku nnaku gye yalaba bwe baali mu buwambe yasalawo nti nga tebannaba kumukwata kumuzzaayo kayejje mu bulamu bw'ensi eno. Obanga olina gye wagenze nga kituufu omanyi nti olina kye wakoze okwogerako eri bannamawulire twabitegedde era nga ssaawa yonna kye tusobola okukola okimanyi era ne wooli tusobola okukimawo ne tukutwala gye tukutwala n'otaddamu kulabika. Nangamba namba yange ogifunye otya kuba sijjukira gigaba. Nangamba gwe kyolina okumanya najjako essimu namba eri private naye yali asose kumpitamu kiri maybe yali ayagala oba amusinkane. Namala kwebuusa ne mugamba naye ompa omulimu naye namba ngeri private okuŋŋamba amazima. Nangamba bwoddamu okukola ekintu kyonna tujja kukutwala awantu we tukutwala. Ne mpulira nga kinzitoyeeko nengezaako okuba ku ssimu yo yali bize nange gye baali bakireeseemu nengamba naye kiki ekimmenya mbeera gye mpitamu already mbeera nkambwe nkole ntya nenjagala okuyita mu mukwano gwange ono nengamba naye kiki ekimmenya nengamba n'abasajja babankwatako kibayinza okukola nkimanyi era babankwatako either kajja kuba kaduukulu oba okumbuzawo nga babagambye nengamba sijja kukola ki kwemenya nenzija empeke zange nenzimira nengamba kanfe okugenda eri okuntulugunya ku byemmanyi n'ebitono bye nalinda byeko sijja kukkiriza kutuukayo nengamba kanette nga obudde bukyali saawa zaalinga 7 ku kitundu nemira amakerenda gange agava empeke 12. Empeke 12? Yes. Ebbanga lyonna mbadde njiriba nambonaabona ne Luyiba ono asobole obulamu okudda engulu era bw'azze engulu y'ensonga lwaki mbaleetedde emboozi y'olunaku olwaleero. Nze ng'omuntu nkimanyi kiyinza okuntuusibwako era okugenda mu mikono egyo okudda mu mikono egyo eri option endala esinga okuddayo eyo. Generally yes. Ku power yali yeetoolodde omusajja ono. Yes. Bw'okitunulamu obwongo bukugamba tosobola kufuna bwenkanya. Sisobola kufuna bwenkanya nga mpita mu bannamateeka ekyo nkimanyi. 1 ndi musajja munaku. 2 ali connected. Oba okitegeera. Ekyokusatu amanyi ebyeddogo. Yes. Alina essabo ekimanya gwe baziika mukaddewo ne bw'ogendayo kati gyeriri. Brian White? Yes. Gyabeereye Busungu gye bayita ekimanya. Kimanya kalo bakayita kimanya ayagala osobola okugendayo. Essabo weetasobola dikoona mu lunaku lumu. We baziika omukaddewo nnyini yazimbawo essabo. Era we twali tubeererayo ng'amanyi okujja n'ajjamu engatto n'essaati n'atambuza bigere okuva wano kuba distance ntonotono okuva ku maka okutuuka wali ku ssabo ng'atambuza ebigere n'agenda kati omuntu ng'osobola ddiiringa naye era bino kwogerako bwogezi nkimanyi sobola kufuna bwenkanya. Ojjukira omusajja eyali abanja ssente za tenti abantu bayinza okuba bamujjukira. Yaddukirako mu bannamateeka naddukira mu mawulire lumu yajja nga tuli e Busunju eyo kubajjukira baali batandise project ya rehab nga bamuggyeko tenti ezo zigenda okukola mu kifo ekyo ye mwali mu buwambe eri e Busunju nga basuubiza bajja kuleeta n'abavubuka abalala babeere mu tenti awo tenti bazireese kati bwajja okubanja
kye nalaba anjulira yakwatibwa n'aggyibwamu engatto ne bazimuteeka ku mutwe n'azikwata bw'atyo okuva ku makya ssaawa 3 ze yajja paka ssaawa 11 yajja ssaawa 3 ku makya okubanja ssente ye kubanja ssente ze era ng'agamba abanja $1,500 laba omusajja abanja $1,500 ng'akulaga nti alinamu ku ssente embeera gy'ayisibwamu kati nze akaana k'embaata mpulira mukadde wange yakafa yandibadde asobola okumbeereramu kamera aseka is a good man naye nga kamera evuddewo musajja mukambwe okutunuulira omuwala bw'oti n'akulaba ziba kiboobo era nga buli omu akimanyi nti abawala tofuna namufiiri tosaana era nga olina kyejjamu nti abawala balabe nga abataliiwo tebatunulwako tomutunuulira teweegomba. Nkusoosootoleredde ekitundu ekyokubiri bwe yagezezzaako okwejja mu bulamu bw'ensi eno naye bwe yabuusa akaguwa ako nja babuulira n'engeri gye yakabuuseemu ate namukomezzaawo ambuulire lwaki yasazeewo yejje mu bulamu bw'ensi eno nga nsabukulula ekitundu kino nyogera okubajjukizaako nti twandikoze Contractors and General Suppliers Uganda Limited beba contractors abazze okugondeza biwali olowooza nti bizibu babifuule ebyangu ddala. Ba contractors bano bakuzimbira ennyumba eyakulema okumaliriza ng'obawaddeyo akasente kato ne bagikumaliririza ne mwesasula oluvannyuma. Bakuleetera amasannyalaze mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu nga totawaanye ne bagakutuusiza mu kitundu ekyalimu okutuukamu amasannyalaze. Balima enguudo nga bakozesa ebimotoka biweetiiye mu bitundu eyo yonna yonna ewatatuukika ewatabadde enguudo. Bakunoonyeza okukuguza ebibanja n'ettaka eggimu kw'osobola okulima oba kw'osobola okukolera pulojekiti yonna gye waalyagadde ku bbeeyi esinga obulungi mu by'ettaka ate ng'ettaka lyabwe teririiko nkaayana. Basimba ebibira naddala ebibira bya kalitunsi n'emiti gya pine era nga gino gyennyini be bagikunoonyeza emiti ne bakusimbira ekibira ekiwedde emirimu. Juba Royal Travel ye kampuni ekuteekerateekera travel documents n'osobola okutambula okuva mu ggwanga lino ogenda mu ggwanga eddala. Si kampuni etwala bantu bweru, kampuni eteekateeka mpapula oba giyita processing travel documents esobola okukufunira work permit mu South Sudan ne wano mu ggwanga Uganda abali South Sudan nga mwagala kolera Uganda bakuteekerateekera honeymoon ate yo bagikolako yonna okuva lwo bagambye mu nsi yonna gye waali agadde okolera honeymoon mwabagenda okumala obufumbo ate era bakuhandolingira emigugu gyo singa be babeera mu nteekateeka z'okutambuza n'okuteekerateekera ebiwandiiko. Juba Royal Travel ojja basanga ku Parkway Building opposite Watoto Church oba opposite Senana Supermarket ate South Sudan ojja basanga Crown Hotel opposite reception. Omwami ono gwe mulaba maaso awo ye Mr. Lwiiba Bablo Mandem ng'era tukomyewo omulundi ogwokubiri mujjukira ekitundu kyaffe ekyasooka baate akiraba agenda ku TMO online television ojja kubanga ku TV yaffe ey'omulembe gwa digital. Actually digital twavaawo ne tudda ku online. TV zasooka mu analog ne zijja mu digital. Now we are shifting online. Kakati tuyina enzoera embeera teyali nnungi okuva twakola vidiyo eri tennalongooka ate eyinza okuba nga yeyongera kwonooneka wabula kubanga ensonga zino ziyigiriza ensi twagala tuzibiseera ebisinga tuzikwatako tusobola okubeera nga tuziyigirako. Kali Sebo mwami Bablo Mandem oli otya? Ndi bulungi Sebo. Kati embeera yazze mu nteeko era egenda edda mu nteeko okubeera ku saidi endala era esigala enyigiriza era eyongera ku kweraliikiriza ku kyobulamu bwange. Oluusi embeera yeraliikiriza nnyo n'ekaluubiriza katusabe Katonda agigonze kubanga yafaananye bubi. Naye abantu kambabuulire ekyaliwo oluvannyuma lwe twakola puroguramu eri eyayita mwami Bablo Mandem ono alina abasajja beyeeriga nabo bamukozesa ne bamusuula ate ekyewuunyisa bwe yavaayo yerwaneko ab'amawulire tebamufaako. Ndowooza nze muntu yali asembayo omwami ono yejje mu bulamu bw'ensi era nange saakigayaalirira
Kakati oluvannyuma twakola programu eya mwami Lwiiba ono nga nnyonnyola ensonga ekibinja ekyalimu King M.i.S.O ne Brian White bye baamuyisaamu ate waliwo embeera eyamujjira ye njagadde okuteeka ku vidiyo eno okutegeeza n'abo abaagimuleetera nti nagitegeera ffenna tugitegeere nammwe nsalire ku magezi bwe tunaagikola. Yasalawo nti embeera eyo nga bwe yali ezze kubanga programu twagikola olunaku ndooza lwali lwakuna ne ntuuka ku lw'omukaaga lwe nagiraga ate nga ye nga bwe nabagamba talinako eyasigaza teyalina ne yasimu wakundabira nti omulimu ngukola yeeralikira n'agamba omusajja alayika naye teyanfudde kaalinga abamawulire banne nga tanafunayo kirowoozo ate amasimu ne gatandika yayogerako ne baagala okumukubira mu ssimu ndowooza kwalinga kutiisatiisa n'asalawo yejje mu bulamu bw'ensi eno nga we tugenda okutandikira. Simanyi mwami Lwiiba bwe tugenda kubuulira abantu yesooka ombuulire bwe twamala okuva ku vidiyo eno embeera yakutambulira etya? Twavaawo era nasalawo nenzirayo na mukwano gwange nga nemunyonyola ne mugamba munnaye ageze neekubirira enduulu awantu awamu naye ogira onsuzaako waneemu ennaku nga ziizo nga bwe tulinda okufuna amazima n'obwenkanya kubanga abantu bakimanyi nti ssaawa zino obwenkanya tubunoonyeza mu kamera ebintu ebyantuukako byaliwo lwa kamera mazima era vidiyo yakolebwa na kamera gye baalaga abantu nga ndi mubbi era ng'okufuna obwenkanya nina kuddukira eriki kamera ngamba ngenza okufuna obwenkanya eri kamera naye katuninde ekinaavaayo mukwano gwange n'agira nga nterekako awo naye mba nkyali awo akasimu kaasooka kamu olina ngamba babuloko nze wangi agamba yagala kuwaayo sho sayidi z'ebugiri osobola okujja nga manyi nti era byokuyimba mbyagala ate ewaffe eyo tera ofuna mu bugiigi nengamba tekirina mutawana kankole ki nemugamba ate embeera mbi nemugamba nja kakkiriza ojja kumpa sente mmeka agamba nja kuwaayo $200 naye nga namba eri private nemugamba naye ankubidde namba eri private nasobola nti okumanya nti olikira nti mutuufu sijje tukole nangamba tofaayo kikoze mu mbeera entuufu n'atukira ku mazima n'agamba si sho naye obanga olina gye wagenze nga kituufu omanyi nti olina kye wakoze okwogerako eri bannamawulire twabitegedde era nga ssaawa yonna kyetusobola okukola okimanyi era ne wooli tusobola okukimawo ne tukutwala gye tukutwala n'otaddamu kulabika nangamba namba yange ogifunye otya kuba sijjukira gigaba nangamba gwe kyolina okumanya najjako essimu namba eri private naye yali asose kumpitamu kiri maybe yali ayagala oba amusinkane namala kwebusa ne mugamba naye ompa omulimu naye namba ngeri private okuŋŋamba amazima nangamba bwoddamu okukola ekintu kyonna tujja kukutwala awantu we tukutwala nempulira nga kinzitoyeeko nengezaako okuba ku ssimu yo yali bize naye nga gye baali bakireeseemu nengamba naye kiki ekimmenya embeera gye mpitamu already mbeera nkambwe nkole ntya nenjagala okuyita mu mukwano gwange ono nengamba naye kiki ekimmenya nengamba n'abasajja babankwatako kibayinza okukola nkimanyi era babankwatako either kajja kuba kaduukulu oba okumbuzawo nga babagambye nengamba sijja kukola ki kwemenya nenzija empeke zange nenzimira nengamba kanfe okugenda eri okuntulugunya ku byemmanyi n'ebitono bye nalinda byeko sijja kukkiriza kutuukayo nengamba kanette nga obudde bukyali ndowooza abo bafune eddembe nange nfune eddembe lyange because ekintu kye bayinza okuntuusaako kiyinza obutaba kirungi either okuntulugunya oba okunzita nga abantu tebategedde kanfa abantu bange banziike so kwe kutuuka ku mbeera eyo muganda wange. Nze nno nasooka kunyiigamu era abantu njagala okubabuulira nti ate oluvannyuma nafuna essimu enkeera nti mwami Babulono actually nduuza abantu njabalagana ebifaananyi mala okufuna essimu nti ono
mbuuza aliwa enkeera munoonyaako ti ate ono tugenzeeyo gy'otutumye gye yasuze waggali ate baali bakuyita nga tokola ki nga toddamu kwe kugamba abantu abaali awo nti owaayi oluggi mulumenye nja kusasula naye mulabe oba mwali muki nze kye nali nteebereza nti oba baakukutte ne bakutwala naye ate oli yagamba oluggi lwali luggalire munda kye nazuula nti ate babulo yali yeewadde obutwa era singa simbeera ya obutwa buno wabuwa ssaawa mmeka namira amakerenda ago essaawa kuba essimu yankubibwa ssaawa 4 ez'ekiro nembirowooza mpaka ssaawa nga 8 ewa mukwano gwange kuba mukwano gwange oyo balinamu kasente balinayo obuzigo we yanteeka mu kaluumu engamba naye lwaki neemenya ssaawa zaali nga 7:30 nemira amakerenda gange agavaalyamu empeke 12 empeke 12 yes essimu eri yakutiisa yantiisa nembirowoozaamu nga sijja kukkiriza tuukayo bankole kye baagala sijja kujajinga newankubadde kyali kibi naye sijja kujajinga kati oluvannyuma kwe kulaba nti abantu abo bakutwala mu ddwaliro simanyi empeke zino zakuyisa zitya nagenda okudda engulu nga ntunudde mu siiringi njeru neŋŋamba kirabika ntuuse ewa Katonda nga siwulira bulungi naye nga n'ebifaananyi tebijja bulungi neŋŋamba ndabika ntuuse gye ndaga ndowooza ndi mu nsi ya mwoyo nagenda okulaba nga ndabawo mukwano gwange awo omulala nga abantu beesoloozezza ngenda okulaba bulungi abantu beesoloozezza ki ekyakutuuseeko wabadde otya tukujja ewuwo obimba ejjovu kiki mutawaana ki wabadde ki naye nga n'agoogera sigayina naye nga bijja bwe nfuna otulo omusawo n'abagamba nsooke mulekemu awummule neneebaka nateera ssaawa zaali nga 7:30 ez'emisana ne bajja ne bagamba ki ekyakutuuseeko abasinga saayagala bagamba mazima ne bagamba abadde mulwadde nemira amakerenda ndowooza ge gantuusizzaako ki obuzibu basaagala biyingiza mu balala era abasinga tebamanya era bambika ogenda ewaffe yonna ku makyo ku mukuntwala mu ddwaliro abasinga baali bamanyi nfudde ne bakuba amasimu mu kyalo muzeeyi n'avaayo abalala bonna mawe ne gatambula babula afudde kwano gyange abasinga bonna nga bamanyi nfudde saawa zize nawagamba mulamu bali mumukolako era bankolako ku ddwaliro lya Iganga Islamic sawa bali awo Iganga Islamic era bebaza munayo okutaasa obulana naye zinali nsazeewo yadde ekintu kikyamu nange nakimanya luvannyuma naye nga bumanyi nti mu nsi y'okunyigirizibwa n'embeera gye mpiseemu okuva ebbanga eryo lyonna siri sekiwa kyekisooka sina gye nsobola kuddukira mu bannamateeka ekyo nkimanyi nalaba mu kaseera ako nga option namba eri private ezze ku ssimu yange enkubidde nga maybe balabye video gye nakoze okumbuzaawo okunkwata bantwale mbuzibwewo obutaddamu kulabika n'okufa abantu bange banziike nalaba nga maybe option entuufu mpulira yesebo abasawo bano bwe bakukolako yes waterera bulungi natereera ne bantwala mu counseling baba bayogera amazima nti yamize amakerenda ag'ekika kya valium nga mangi maybe ayina ensonga zeyasinziddeko okwagala okwetta kino kitwala nga yayagadde kwetta musawo wa counseling agezaako kunkansolinga kiki kyavudde ku ki nga simugamba mazima nemugamba nina ebintu byange nakamba byogere nemugamba nina ensonga zange era omusawo wa counseling Islamic omukyala amuyita Shifa abimanyi saamunnyonnyola kituufu naye namugamba bugambi nina ensonga zange zinyigiriza ate nga abanyigiriza bamaanyi okusinga ne bwendi ne bwolowooza ku nsonga yonna nemugamba so natuuse ku mbeera nga ndaba sikyeyinza sinasobola kuddukira nensalawo nva mu bulamu bw'ensi maybe oba oli awo bwe mba nfudde ensi yenna esobola okujajinga nemanya ki amazima yes omanyi nakubira omusawo wakajja oŋŋambye nti n'erinnya lye yali Shifa yes era yasooka n'ambeerera muzibu nnyo
nga njagala kwogera n'omwami oyo tuli mu counseling tuli muki era nange akaseera ke nayitamu eno tekaali tekaali kangu kubanga buli omu yali alowooza banza omukubo abakuba amasimu agatiisatiisa naye nennyonnyolako ne mbagamba nti mumumpenza mmanyi mpaka lwe nayogerako naawe naye nyina ekikyantabula omutwe babulonga nange sinaba kukitegeera maybe nga tonava mu bulamu bwansi eno njagala okinjigirize ntegeere lwaki kinyigiriza abantu bano abakuwamba ba Brian White bakuyisa mu mbeera ekutuusaawo kiki nnyo ekyamaanyi ekikweraliikiriza kyentya nkimanyi era bwe nkyogera oli ayinza okulowooza nnimba naye bo bakimanyi era bwe njogera bakimanyi nti kyenjogera mazima ojjukira omusajja eyali abanja ssente za tenti abantu bayinza okuba bamujjukira yaddukirako mu bannamateeka naddukirako mu mawulire lumu yajja nga tuli ebusunju eyo kubajjukira baali batandisa projekiti ya rehab nga bamuggyeko tenti ezo zigenda okukola mu kifo ekyo ye mwali mu buwambe eri ebusunju nga basuubiza bajja kuleeta n'abavubuka abalala babeere mu tenti awo tenti bazireese kati bwajja okubanja kye nalaba anjulira yakwatibwa n'aggyibwamu engatto ne bazimuteeka ku mutwe n'azikwata bw'ati okuva ku makya ssaawa 3 ze yajja paka ssaawa 11 okuva ssaawa 3 ku makya ez'okumakya mpaka ssaawa 10 anjulira byenjogera sirimba omwami oyo mujulizi naye yali sapulaya yali nga ye n'ebintu bye yaleese bibye era ye mu kujja yali azze kubanja ssente za tente era n'ayogera naga munnaye nzazze okubanja nze gw'oli mu kuyisa mu mbeera eno nga ne bannamateeka we bali bw'osuubira nti basobola omuyamba afune obwenkanya naye nga bamutunuulidde era nga bo balaga nti balina mutawaana ku ekyo omukulu byakola bye bituufu so okusinziira ku mbeera ng'ezo nze ng'omuntu nkimanyi kiyinza okuntuusibwako era okugenda mu mikono egyo okudda mu mikono egyo eri option endala esinga okuddayo eyo generally ku pawe yali yeetoolodde omusajja ono bw'okitunulamu obwongo bukugamba tosobola kufuna bwenkanya sisobola kufuna bwenkanya nga mpita mu bannamateeka ekyo nkimanyi 1 ndi musajja munaku 2 ali connected oba okitegeera ekyokusatu amanyi ebyeddogo alina essabo ekimanya gwe baziika mukadde we ne bw'ogendayo kati gyeriri Brian White gyabeereye busunju alinayo kimanya kalo bakayita kimanya ayagala osobola okugendayo essabo weeta sobola dikoona mu lunaku lumu we baziika omukadde wennyini yazimbawo essabo era we twali tubeererayo ng'amanyi okujja n'ajjamu engatto n'essaati n'atambuza bigere okuva wano kuba distance ntonotono okuva ku maka okutuuka wali ku ssabo ng'atambuza ebigere n'agenda kati omuntu ng'oyo sobola ddiiringa naye era bino kwogerako bwogezi nkimanyi sobola kufuna bwenkanya ekyo nkimanyi mu mutima okusinziira ku mbeera gye yeeyisaamu ye nga ye abantu abaali bamwetoolodde ow'ettenti ow'ettenti musajja yajja ssaawa 3 ku makya okubanja ssente ye kubanja ssente ze era ng'agamba abanja $1,500 laba omusajja abanja $1,500 ng'akulaga nti alinamu ku ssente embeera gy'ayisibwamu kati nze akaana k'embaata mpulira mukadde wange yakafa yandibadde asobola okumbeereramu ani asobola okunnwanirira nze mpulira ani asobola okunnwanirira bamwetisa engatto mpaka kawungeezi paka saa 11 teyafuna bwenkanya teyabufuna ne bwe yagenda mu bannamateeka olaba nti alina ssente agenda bannamateeka naye ne bw'omubuuzaako up to now yafuna obwenkanya nja kumubuuza nja kumunoonyaako nga ngoberera ensonga eno mmubuuze kati gwe ebintu bino byewalaba babulo ewa Brian White eyo bammaiko bo nga bagendayo nga siwulira bwe boogera anti munnaye buli omu ensagiraba bubwe era buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu bye mu ngeri ye lumu yajjako ekiro ne bammaiko baaliwo twali tulunda awo enkoko ne balondamu enkoko empanga saa 7 ogw'ekiro ne bampita nti jangu ogisale
nengisala saamanya lwaki era saabuuza nengisala ne batugamba mudde mu ttenti ne bakola emikolo gyabwe kati ebintu ng'ebyo kwe nsinziira mmanyi ekiyinza okuntuusibwako era bino mbyogera nkimanyi nsobola n'okubuzibwawo wendi wano nsobola okubula obutaddamu kulabika kambuuze yes fiya eno gy'olina eri abantu abo yes okimanyi bulungi yes nti ne bwe baba bakukutte yes embeera gye bayinza okukuyisaamu mbi nnyo naye kenyini ali akyogeranga wali emabega bale twagendayo okubanja we nakugambako naku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokubiri 2020 twagenda ku kikomera yagamba nsobola okubabuzaawo neetabaayo na muntu addamu kunoonya neetabaayo na muntu addamu kulabako nsobola okukikola zayina ebisembayo so kati embeera ng'eyo n'ebigambo ebyali bimuvaamu twabeeranga naye nga tetumuwa respect naye nga tumutya waliwo kye bayita respect ne fear nga kyetukola gyali bakiyita kyatukolako bakiyita fear era nga ekitiibwa kye twandimuwadde kyakumutya okwa fear not okwa respect yes sigamba nti nno mwali mumuwa ekitiibwa nti omusajja akoze bwati ne bwati nga ne lwogezezzaako okola ekintu ekirungi oba ekimusanyusa oba okwagala okuexpressinga feelings zo okuba lumu nasiba ekisiibo nekimalako bulungi yajjeyo mu kyalo oli musajja musiraamu yes ni musajja musiraamu era naye akimanyi bwe baali bamuyiribye ebyo ebyabawala bwe yajjeyo mu kyalo byali biseera nga tugenda mu idi era idi bwe yatuuka twagiriira eyo olunaku ne mugamba muzeeyi mbadde nsiiba n'agamba otyo era nsiibye ennaku zange nenzimalako bulungi naye mbadde nsaba nga bwe tuli mu kyalo ekintu kyensinga okwagala bakiyita music mbadde nsaba onzikirize nfulumeko ekikomera kuba wali walubeerawo security okufuluma nga byamateeka nfulumeko ekikomera ngendeko ebweru maybe waggulu mu nsozi nkolemu ku rehearsals nyimbemuko nkikole nga ekintu kyenkoze okwesanyusa ku yidi ekinsanyusa alalalala nali simanyi nti ate awo nzizizza musango oyagala kummanyira najja nanfukamiza wansi ku ttaka fukamira najja no maaso nagamba nsobola okukuba so okukola kyenja naye kenyini akimanyi byenjogera sirimba akimanyi yakikola naye nga nsibye ennaku zange aga 3 ng'ekintu kyenjagala kinsanyuse ngende nyimbemu tuli mu kyalo sagenda nti waliwo omuzikiti ngende nsaale edda ngamba kankole ki kangendeko waggulu mu nsozi ng'ekintu ekinsanyusa nga nkimanyi kijja musanyusa maybe gyali mirerembe nga ne bwogezaako kola ekimusanyusa ayagala otambulire ku ntolize okole kyawulira nga kyayagala so incidents ezo n'ebirala bingi kwensinzira okugamba nti nze okuddayo eyo agenze magomba asinga embeera gye bakuyisaamu agenze magomba asinga omanye emabegaawo waliwo ensonga ezaali ez'abawala abaali bamulumiriza okubakozesa okubakako okuggyamu embuto byali bingi nnyo omusajja ono oba ne banne bwe baaliyo kuba teyabikolanga yekka yalina n'abamukuuma alina nabiki situmanyi abaali babamuwa basobola binnyonnyola nti yali abagasa bwekiti yayisanga atya abakozi ng'oggyeko mmwe be yakoza akajjiri abakuba emiggo abalala oba mwe be yali ayisa obubi mwekka natural kino nkyogera ensi ekimanyi brand musajja mukambwe mukambwe behind the cameras mukamera aseka is a good man naye nga kamera evuddewo musajja mukambwe okutunuulira omuwala bwoti n'akulaba ziba kibooko era nga buli omu akimanyi nti abawala tofuna namufiiri tosana era nga olina kyejjamu nti abawala balabe nga abataliiwo tebatunulwako tomutunuulira teweegomba yes nga gwe toli muntu ate oli muntu naye munnaayo bimanyi amateeka gaba mateeka yes ye nga ye nga tolina byaddala ekyo nga ate kiba kinyigiriza
amateeka gano mwaga kubanga ne bogamba be yali alinga agamba nti tebabatunuulira nabo nalaba bavaayo ne bakola ki ne bamulumiriza obutabayisa buki bulungi. Njagala kubuuza bwe mwali kuba nkyengezaako okufuna mu bwongo bwange noonya fiya gy'ogijja omire empeke nti kati kanfenve mu bulamu bw'ensi eno. Bwe mwali mubeere abantu abajjangayo ng'abagenyi bo yabayisanga atya? Nga bw'ojja mu mbeera entuufu akuyisa mu mbeera entuufu. Nkwadde incidence oyo omwami eyagwawo eyali azze okubanja ekyamutuukako kyokka kikumala okulaga oli azze kubanja kasente ke byabanja bibye wa buli muntu yenna akola asuubira osasulwa ate teri bizinesi etali mukuwola naye bw'owola osuubira era omuntu akusasule mu kaseera ke mba mukoze eki kembamukanyiza naye bw'ojja okusasula ne bakuyisa mu mbeera omusajja baamwetiise nga tasa okunjulira n'azeetikka from saawa 3 paka 11 mu musana. Kambuuze Yesu azeetisse naye ze bwe nziwummuza wansi nga bankola ki? Waliwo security gwe tomanyi kye bayita oyinza okuba okimanyi omusirikale tatiibwa nga tali mu uniform obanga takutte kyakulwanyisa naye kkiriza gaano yagala toyagala ne bwoba mayinja ng'omusirikale ali awo akutte emmundu ne wabanga si yakuwa ebiragiro naye ng'ali ande w'omuntu akuwa ebiragiro ojja kukola kye bagamba ba mu mutima nabo omanyi ekiddako. Kitegeeza ono yabikolanga nga basirikale weebali okussa mu nkola byalagidde. Maga nti oyo nzijukira bwe wali mulundi guli oŋŋamba bwe mwavaayo Kkwo mugende w'omukulu oyo ku kikomera yagamba nti mukke wansi agezaako okudduka mumukole kye mwagala. Kitegeeza nti n'abali yali asobola obbawo ebiragiro ne bakukola kyotaali agadde. Awo bw'okinnyonnyola bw'otyo nkitegeera. Kambuuze bwe mwali ebusunju eyo wa Brian White yabawangamu ennaku ne mufulumako oba ne mugendako mu trading center? Teri kufuluma. Ne munyumya n'abantu? Teri kufuluma ne bannayibba teri kikomera. Kingambye tinatuuka ne kwidi ne mugamba ng'eddembe lyenyinza ofuna ku olwo olunaku kufulumako bweru. Newankubadde osiibye? Nsiibye ennaku zange 3 mu kikomera. Emmere ejja sijja kugamba nti emmere kyo ekyokulya sijja muwaayiriza nti yali atumizaako enjala okuggyako mu mbeera wali ng'alwadde muganda wo yatunyigiriza awo ng'obuyambi tebukyajja naye ekyemmere ate era muganda we si ye naye muganda simunenya kubajjukira yali atuwa obuyambi yali amaze okulwala ebyo ebyemmere biki okwebaka aweebake DSTV weeri bw'oba okooyo DSTV weebake liya naaba laba TV sleep teri kufuluma strictly ge mateeka teri kufuluma ge mateeka. Kati kambuuze yalina project gye yabagamba eya rehabilitation nti bajja ba rehabilitatinga newankubadde temwali babbi kiri kyayogerwa luvannyuma kyayogerwa bwogerwa oluvannyuma nga bamaze obutatuukiriza kye baakola kye baali basuubiza. Waliwo enteekateeka zonna oba ezaalaga oba meeting oba ki tiwanaabaayo rehabilitation center eno enaatandika? Nga twakagenda ennaku ezaasooka twatukayo nga meeting zikubibwa tukera ku makya ne mutula mu meeting n'abagamba enteekateeka zinaatambula ne gundi zino tractor zaali zisenda era nga olabira ddala nga kituufu project ekola ki egenda kutandika mwe nga mwe ba pioneer ffe ba pioneer era tujja tuuka time ndowooza tubeere abasomesa banaana bagenda okuleeta tenti already weeziri bazireese ne time abaana bagenda tandika bajja ku street babaleete baba rehabilitating babawe capital at the end of the process batandika obulamu nga gwe mulamwa gwe tuliko. Awo generally project yalabibwako naye yafiirawa okuva era ndowooza ku tenti awo
Ebya tent byajjamu Kkwo mwami bwe yajjaawo bagenzeeko mateeka kati ataawo n'atulekayo najje Kampala sikwe kumalayo omwaka mulambe katulye nga tugambye kubeera n'omwaka mulamba mubeeraawo nga batu processing ebintu bino jajja genda tufune simanyi biki najje Kampala fene tubeerayo omwaka gwaffe ogw'omulamba naye nga tegeka zaali zikoleddwa bamaze okusendaawo tent bazirese weeziri yes ngolabira ddala nga proposal bagiyita project blueprints oba biki byalagibwa nako amawulire ne gabiraga balaze ebizimbe bagenda okuzimba ate ekintu omala okiraba ku TV nekitabeera kituufu era ne Mr. bamuyita Andrew Munnamawulire wa NTV atujjako interview lumwe era ne babiraga Kyamagero bamuyita Kyamagero Andrew is it Andrew yondoza mbanyi bamuyita Andrew Kyamagero yes yajjako eyo n'atujjako interview yes okay ekyo nkutegedde bulungi naye kati project yabaawo yatuuka n'ekyankalana kirabika wakoma ddi okulaba Brian White nakoma ennaku z'omwezi ndowooza mu mwezi ogwokutaano mu gwakutaano 2020 jjukira tujja e Kampala mu February nga 2 okubanja batukubye ekiboko batuzizaayo bwe batuzizaayo batugambye tulime tulimye emirerembe gibaddewo egy'abawala akomyewo azze Busunju bwe yajje yesaya bwe twamulabiramu bakyali kisiibaawo nga tugenda mu Idi tuyita mu Idi ebyo bibaawo n'akomawo e Kampala nasemba omulaba okuddamu okulya nti mulwadde nasemba kambuuze yes still ku nsonga eyo njagala okubuulizaako ekibuuzo yes nnyonnyola olunaku we lwakeera ne muve wa Brian White abaali tebava mu kikomera byatandika bitya mmwe mukole ki mwe muveeyo bw'alwala security tebagiyita yali emubeerako yonna ndozanga abasirikale bonna balina okubeera waali abaali bali eri ababiri ne bavaayo ne bajja e Kampala baali bagamba baalina kasero biki mu ddwaliro abasirikale ne bavaayo bwe bavaayo olwo ntandika okufuluma kaawe ebweru oba okitegeera banga mateeka gabanga kulima damunda lima damunda lima damunda va mu nnimiro ng'era obirabira ddala ne muganda waabaawo ku supervisinga oluva mu nnimiro mudde munda kimu kitambulira awo sikale bavaawo tukofuluma kaawe bweru ku geeti bannayibaawo batulabalabako mbeera bwetyo yes kati njagalira ddala wali okuvaayo wooviirayo yes mpaka wammwe Busoga anti kati awo mbeera bwe yali bwetyo obuyambi bwa ebyokulya n'ebikozesebwa ne busalibwako nga tebikyava Kampala kukola ki kujja tutuuka mu kaseera akazibu ng'ebyokulya tulina kugenda mu lusuku ne tugitemayo ettooke ne mulifumba nga bwe liri tewali kikola kyonna naffe tukimanyi oli mulwadde onookaabiraani mazima oba okitegeera tolina gogenda kaabira onoogamba bannayibba nti onaye mugire bwe muti era nga tulina kutetenkanya ekyo ekiba kiriwo muleeta ettooke ne mulifumba ne muliryanga bwe liri olusuku gye luli eyo olusuku era tukwatiramu awo ebbanga eryo tayimu etuuka kulwatugamba zikyasobola bawanirira yasooka n'apanga akabadi nti babbye TV yalina ebisumuluzo we mwali mulabira TV yali mweri naye alina ebisumuluzo TV zaali nnyingi ez'omu store zitakola biki kati alina ebisumuluzo n'agenda mu office eya Mr. Brian yalinawo office eya tent najja mu TV bajja mu TV omwoyo najja ku makya naggulawo n'agamba TV nga sigiraba agenze ku poliisi mu bye TV naffe tugamba munnaye ffe tukimanyi kyoliko ennaku zino kuba okyogera mwajja kulya mmere mwandivuddewo ne mugenda oli mulwadde bw'afa nga muli waneeno mujja tufuukira ekizibu nga byayogera nemugamba kyopanga tukimanyi tugambe lumu nti mukole ki mutambule mugende okusinga bona tusibako ebisango tubadde wano bbanga ki
store eriawo erimu ebintu container eriawo erimu ebintu tetubbanga mu kintu kyonna kati wano ke kaseera ke tulabye okubba agamba mu BTV ne tugenda ku LC era chairman ensonga ezo yazimanyako n'amuyita ne tutuula naye n'agamba abaana oba waakubagoba chairman w'ekimanya w'ekimanya muzeeyi ali awo linnya ndyerabiddemu naye nga muzeeyi waali chairman ensonga azimanyi wewamutuukirira aga oba waakugoba baana bagambe mu mutima omulungi bakole ki bagende tobasibaako bintu obadde nabo ebbanga tosula nabo be basulawo kuba yali alina wala we yeesulira n'omukyala ebweru waaki aba tebasobola kubba nga toliiwo tosobola kungamba nti ate bemaba bakoze babaddewo lwe babbi ate nga ne baneiba bamulabako ng'afulumya TV eyo mukulu wa gundi era neiba n'agamba nti bakuba oli aninako oluganda naye nga TV yagifulumiza maybe olwa ensonga ayagala mukole ki mugende naye mba bannayo kusinga okufiira wano bamulina gye mudda mukole ki mugende era banaiba ne bafunira ku kasente netufuluma ekikomera nalinnya direct paka busoga nga sirina kyakukola munnaye n'abala buli omu yakwata lirye yes nkutegedde bulungi nnyo kuba mbadde ntunula kati njagala kukubuuza ekibuuzo nyinza okuba nakikubuuza naye nyinza okuba either saakinyonnyoka naye neetaaga okikubuuza ebbanga lyonna eryo ly'oŋŋambire mwayawukana ne Brian White tobadde tolowoozanga ku kyakwetta obadde okola ki mu kaseera ako konna bwe navaayo naddayo mu kyalo n'ebinyonnyola mu maama wange nengezaako okuddukira mu bannamawulire naye munnaa sisitiimu eyammwe gye mulimu ey'abannamawulire olwawo osanga omuntu ow'amazima asobola okuyamba kituufu era nga buddukirayo nagendako ne ku kitebe ekimu kyesijja kwogera era bakimanyi bulungi nentuukawo ku reception ne mbanyonnyola ensonga zange ne bagamba genda ku poliisi ne bagamba so agenda ku poliisi olw'ensonga eno neeno bweti bagamba gwe genda ku poliisi onova ku poliisi awo tulyoke tukuyambe nendaba nga amazima tegakola ki tegagafuna nenzirayo TV yali nnyambyeko nekuba story yali Baba TV BBS yagikubako nagezaako okwerwanako kuba namanya nti ekintu kye nali nkoze kyali kya kamera nga akiyinza okukijjawo kamera nga ngezaako okuba namugamba ne mwali mujjange ne mutukolako interview nga temulina buzibu ate kati wemufunyemu obuzibu bwe bwali nga bya bulungi nga mujja mwali mujja naye kati wetufunye ekizibu temusobola temulabikako agamba gwegenda ku poliisi ensonga zo ziba za poliisi so kati awo nenzirayo mu kyalo mama nangamba ogira obeera wano tekina mutawaana nga tulabe ekiddako kuba ensi gye tutambuliramu bye tusuubira ebiseera ebisinga si bitera okukola ki ekyo okyali mwana muto yadde okuze naye kati okyali mwana muto ensi otandika ntandike bingi ebibaawo mu bulamu setback y'amaanyi naye ojja kuddamu okole ki ojja kuddamu ofuna ojja kuddamu okole ogira obeera wano era nga nkola naye awo kabaala nga nali ngambye nali nkola naye mpola bwe ntyo bwe yafa ekimu nekigenda ku ttaka bayi kyali tayagala amuveeko nga manyi kyenyinza okukola kuba naye namugamba maama ekyantuukako nebyantuusibwako nasuubizibwa nafiirwa ebintu byange nadda ku ttoto zero oba okitegeera ng'agezaako nnyo omubeereko tayagala nkola ensobi yonna beera wano tujja kufuna tujja kukola bwe tuti pangisiza akayumba awo gira obeera omwo kayumba jja tetenkanya jja kufuna katukole mpola mpola nja kufunira capital demo okole ki otunde engatto zo bwe bityo okitegeera bulungi nnyo mu mbeera bwetyo tuba tukyapanga mukadde naafu bwakuvaako awo oba tolina choice wangamba maama yalina ebbaala ebbaala eno yalagawa omuntu bw'afa wabaawo embeera etali ntufu ate nga nali ngambye nti maama yali yavaayo wa taata ng'ali walala so katosa biyingiramu biba byerika era bwe yafa baala yafa nawo bajjamu ebintu baala yafaawo tekyaliwo tusagenderera omugambe nti ati munaye muzeeyi kanjiremu bwe nti ate ne baala bagijjeewo omwalimu n'ensonga za renti oba biki
ekyo nesaanawo. Kankubuuze. Yes. Mu nsi wasigaza ki? Mu nsi nina bato bange, nina muzeeyi wange. Yes. Gwe nga ggwe. Yes. Byebintu byosobola okwogerako ebyo. Yes. Nti omuntu byalibadde nabyo. Yes. Ate nga wekimanyi tosobola kuddukira wa muto oyo yakusuubiramu ki? Obuyambi. Abalowooza ogenda muyamba. Kati bw'olaba nga tali mu mbeera nnungi kiswaza ne mukulu wo. Kiswaza naffe abakulu newaffe nze mukulu. Omuntu okubeera nga ate gwe odda waaliwa wooli omuto mu mutima engeri gye tuli mu Afirika oluusi kiswazaamu. Oluusi si kibi naye olw'okuba nti y'empisa y'ennono kwe tutambulidde ebbanga lino oluusi kikola ki? Kiswaza. Njagala tumalirize emboozi eno. Yes. N'ekibuuzo abantu bangi nnyo baakimbuuza. Sigamba nti nno njagadde ekibuuzo kino kikubuuze mu bubi. Yes. Si mu bubi. Abantu bano bakuleetera ddiiru. Ti njagala ogambe bw'oti naye nga kiwunzikira mu Bobi Wine. Yes. Kiwunzika nti Bobi Wine ye yali mukama waffe. Wali olowooza ki okugamba Bobi Wine nti mukama wo ng'ate gwe kennyini tobbangako? Yes. Bobi Wine naye takutumangako. Yes. Wali olowooza ki okuwaayiriza Bobi Wine nti ye mukama wo? Na ebintu bino ekisooka byalimu ensonga y'akantu kano kebayita akasente. Ye wali omumanyi Bobi Wine? Bobi Wine ali mumanyi. Kuba muntu tosobola kungamba nti Bobi Wine osobola okwogera ku bantu abasooka mu ggwanga abasatu nga taliimu. Ye n'omwana gwe bazadde emyaka 3 emabega alina okuba nga amanyi Bobi Wine. N'obwana Yes. nga buyimba eyo wange gye mbeera mbuwulira. Yes. Bobi Wine eba nsonga nkulu mu nnyimba z'abato. Era bwe balaba ebifaananyi naye kuba twakolako charity kasangati ne tuweera ekibuga ekyo. Mu mutima nali mwagala era mwagala mu mutima ekyo kyo sijja kulimba. One muyimbi munnange kyekisooka. Ekyokubiri tumulabirako bingi. Buli ghetto youth yenna gy'ali akimanyi nti oyagala omuntu asobola okuinspiringa era asobola okugumya mu mbeera yonna. Omusajja asooka era gwotandikirako. Wana ayise mu mbeera zonna abaana ze bayitamu. Era omugumirako n'olaba ye tasobola kiyitamu tumugumirako. Era bwe yakolanga ezi kampeyini y'ekyaddondo yayinza okuba teyammanya. Oba okitegeera? Ayinza okuba teyammanya naye nga twamubeerangako nnyo. N'ebifaananyi namusabako n'ebifaananyi ne twekubya. Fe abakola zi kampeyini ekyaddondo ez'Obw'Embeera twazikola. Kiripu za NTV balina zikiripu nalabako ka kiripu nga mwendi nga ndikaana olwo nga tuli wali kasangati. Lunaku twali tugenda okulanga akalulu nasooka okulaba ku banene. Ebiseera yali akulira poliisi bali bagamba mulwadde lwe yasooka okulabikako olwo olunaku ne babala akalulu n'ayingira ekasangati ku kooti nga tumulaba. Abanene nasooka okulaba ku military ng'egy'okuma akalu k'Obw'Embeera ne ngamba kiki kino. So ng'omuyimbi yali yampa inspiration y'amaanyi era nga neerekereza ebyange ne ŋŋendayo ng'omuyimbi muwagire. Oba okiraba? Mazima. Yes. Naye anti kati we nategeerera ate wava ddi ku mulamwa bakuyingize mu ddiiru. Ekirungi okiŋŋambye ekyo sijja kukiremerako. Ensonga y'akasente. Akasente ate nga bagamba stunt yo jaggibuukamu. Yasikogera boogezi wali. Wamma yakkuba ekigambo. Ekigambo. Kino stunt naffe tuzikolanga mu kuyimba zibaamu. Nga n'agenda okubuuka nga gwe n'akasente ko wafuna oli walala nnyo. Tajja kunoonya ffe gavumenti. Yes. Kati ekintu ng'ekyo olina amaanyi. Oba olowooza nti kijja kwanguwa. Yes. Ojja kivaamu. Naye kati of course yes yoyinza okuba nga wakikola naye tekyali kirungi naye era nakusiima kubanga naawe wakitunulamu n'ogamba nti tekyali kiki tekyali kirwera saakikoona nako mu gundi ze twakola interview nga saagaana biyingiza naga wandibadde omukoonamu bwoti gamba sooke tulindeko tugende mpola mpola tukisooke tukitambuze mpola sooka omukoonemu awo gamba katwagala kuta bifaananyi gamba asooke tulindeko bwe bityo era program gye baali balina ebifaananyi babitenga tugenda towards campaign era corona yayonoona ebintu bino.
korona oyo baali bateresa ebifaananyi bye mwalina ne Bobi Wine. Yes. Nti in case nga bagenda campaign zinaatera okutuuka kitegeeza nti baali bateresa embeera yonna. Yes. Nti omusajja baba agenda mu campaign era baddemu babakozese. Yes. Mugambe kino kisobole maybe okumuttira erinnya. Kale ebyo nabyo Katonda yabiyisa ne biyigira. Naye kati njagala okukubiriza mwami Babulomande Awonye okufa. Yes. Tekyalizeemu kulabika kubanga okuva lwe twakola programu yayita newankubadde wali tolina busobozi kugiraba. Wali tolina kasente kakugula ka data ate tukolera ku intaneti. Essimu nazo z'okubirako bakwazika njazike. Yes. Ndowooza n'emikwano gy'eyo omuyiganga baali ate tebannaba kumanya. Nakamapeesa era kati nakasuula. Ke bankubirirako ako. Nakamapeesa kange simanyi namba bagijjawo bakubira mikwano gyange oba kiki oba bakikola batya. Owatiitira? Nakasuula munnaaye. N'okasuula? Bemala okuwona okuva mu ddwaliro ne ŋŋamba owaaye ne bannyonya ne ŋŋamba obulamu kintu kikulu nnyo era tolowoozanga ku mbeera bw'etyo obaawo solution mu buli mbeera ky'oyitamu tukimanyi. Bingi abantu be bayiseemu ne ŋŋamba ayize nkasuula ne ŋŋamba kati anoonyeze ku ssaati obanga ayise wa Mr. Kankaka ajja kuntuukako. Ze wange omuntu ayinza obutakola ki obutayitayo nnyo. Yes. Kuba kati oyite wange nkugambe ki era basuubira okuyita ewange ebyo nabirabaalaba dda. Njagala okumaliriza interview olunaku olwaleero nga ntunula mu kintu kino okusinziira nti nno wakozesebwa kituufu abantu bangi nnyo bakozesebwa ate ne bamala olw'ebigendererwa byabo abalina bye bakola ki bye bagoba. Wali okirowoozezaako okwetondera Bobi Wine? Yes. One, siri politician era segomako okubeera politician. Ekyokubiri seekubira side yonna. Omukulu nja mwetondera mu ttuluba lya ng'omuyimbi ate ng'omuntu eyali ategese okumukolako obulabe obutali butuufu because bali bagenda kunkozesa. Kaŋŋambe nti bankozesa akuba ebimu tebyatuukira baali baluubirirwa biyitewo. Yes. Naye nga bankozesa Mukama n'ataasa ekiri ekinene ekitakola ki mwetondera not because nina kyemwegulako kuba nina kyemwetaagako no. Naye ng'omuntu omanya nti olina ensobi gy'obadde ogenda okukola oba gy'okoze okwetonda kintu kikulu kubanga nze nkitunuddemu. Yes. Nti singa bakwata miliyoni 7 yes ebaga kati ziizo mu cash. Yes. Ekiddako twagala okozesa ebifaananyi biri bwe mwali mu charity. Yes. Ogambe nti awo nali ngenze kulaba mukama wange twali tuva mu kubba. Yes. Kiyinza okuba kyalisobose kubanga okusinziira bye bakunyonyola stand. Ate nga ne security bangamba gwe totya. Fesiteti. Fe buyinza. Teri ajja kukwatako ne oyagala mukuumi abakuumi babangawo. Mpulira. Kati ekintu ng'ekyo bakuwadde security. Okimanyi nti oli ku jjinja ddene. Oba okitegeera ng'osobola okukikola. N'ekirala nakula mu bifaananyi wali mwana muto wali muvubuka muto nnyo. Yes. N'ebifaananyi biri nga muli ne Bobi Wine. Era ekyo kitegeerekeka mu mbeera eyo. Olinawo akakuku konna wakati wo ne Bobi Wine? Simulinaako kakuku. One, inspiration yange okuva nga ndi muto. Olwomamu ku bantu abatuwa ekyokulabirako. Era buli muyimbi yenna nkimanyi. Bayimbi 9. Ebitali eno bya bufuzi. Naye mu abayimbi. Yes, abayimbi ebitundu 99 ku 100. N'abatamwagala bakimanyi mu mutima nti ebyaddala alina kyakola eky'amaanyi mu kukyusa ekifaananyi ky'abavubuka n'eky'abantu generally. Yes, mulinaako kakuku konna. Mpulira. Olaba nali neewo omulimu ogwanakyewa. Yali akusasula? N'okumanya nga tamumanyi. Naye ng'ogenda. Ngendayo era campaign nga nzibaako incidence yaliwo
nja gikunyumiza olunaku campaign ezasembayo omukulu yali wakubeera Mr President yali wakubeera Wampeewo Bobi nga aliment kubeera Kasangati wali kukomera Kasaawe ne stage nga bagizimbye bamukwata ku makyoko bamuteekawo Kasangati twekuŋŋaanyizaawo mukwata mutya ndowooza olaba omutima gye guva kumwagala nga muyimbi singa politician je ng'omuyimbi ne tubeerawo ne bamujja n'omutwala ekira ku police bamutwala ekira tuli awo tukyali stranded bagamba omukulu bagenda kumuta naye twetaaga stage eno kubanga baba bamugamba alina kudda ate gayaaza gy'alina okukola ki okubeera atalina kubeera mu distance gye bakola ki n'omukulu twasitula ebyuma abayaye bonna abaaliwo ne tubitwala mulimu gwa bwannakyewa takumanyi oba kitegeera gw'omumanyi omwagala ng'omuntu ng'omuyimbi omulabirako ne twala ne tuzimba stage mu dakika yagenda okuva eri nga stage nzimbe gayaaza ne mu footage nalimu bw'ogenda mu footage ebifaananyi byakwatibwa nalimu inspiration buno n'obwagazi bwamulabirangako nga munno nga yes nga upcoming ye yakikuba na bino ebya politics saagala kuyingira mu politics strictly saagala kuyingira mu politics nkutegedde bulungi nnyo n'emboozi yo ngitegedde buki bulungi nnyo njagala nkusabire omutima gukakkane era n'abakutiisa abo nabo baveeko kubanga ofunye abantu abasobola okukitegeera ndi Babulomando Moyo musajja si mube ebigambo bino nze byenkwata ku video nze sinze mbikugamba nti yogera booti kuba nze siina kyengoba wano ne Brian White bwe mba namulabanga ku TV ne bye yali akola mu foundation bye yali awulira sinze omu ku baali bagenda mu foundation ye era sali baddewo na nsonga lwaki ebigambo bino mbambi naye nakutunuulira n'entambi ziri ze mwakola n'okubonaabona kwe muyitamu olwa ensobi kuba buli omu at some point yakola ku nsobi yali badde mu costing obulamu bwe naye engeri gy'ogikwatamu ye tatwala bulamu kakati njagala okukakasa nti ensonga eyo yali wedda engeri gy'ogikutte ogikutte bulungi so tewakyaliwo nnyo akutiisa akukanga olaba naye yayina abasirikale simanyi oba akyabalina naye sikakasa nti akyabalina nandiki engeri nti gye yali ow'amaanyi ow'obusungu nga bw'omwogera singa ayekolayo dde ekirala singa baali bakyaliwo oyinayo obubaka bwonna bwali agadde okuweereza Brian White bw'abanga ku vidiyo eno kwali alaba obubaka bwe muweereza mukama wange wankozesa ensobi entigomezza obulamu bwange era ekyantigomya ey'okwewayiriza mu kamera neva neneewayiriza ekintu nga kati n'akatiibwa konna ke nali nnina kanzigwako si mu bayimbi bannange si mu bantu bonna si mu bavubuka si waffe nakola ekintu kye nejjusa maybe ku ggwe kyayitawo naye kunze kyantuulamu era nga kinkosa kikyankosa era nga nsaba Mukama oba oli awo abantu bamanya amazima mu maaso erinnya lirisobola otebeera ate kyemmanyi ekirala nti ajja kunnoonya kuba ye agamba tomuviirako awo yes naye ate ku byakasente ke yabasuubiza akasente teyakatuwa ng'omuzannyo gwatutuulamu ffe twakola ogwaffe ne batuzannya omuzannyo ekyabwe ndowooza ne kiyitawo ffe kyaffe ne kitutuulamu ne batuleka mu bbanga era kye kituviiriddeko n'okubonaabona bye twali tukoze mu bulamu ne bisaanawo myaka 2 tokyabeera mu nnyumba gye wali obeera ky'osuubira oba okimanyi tosajjisanga ng'ekyaliwo n'oba ogisanze sente zibayinza okukugamba ozisasula oba tukyazisobola kuba tukomyewo na sente tobadde ku kyeyo nti wazze n'akawunti ejjudde tuli ku zero toto zero kaneeyogerereko ng'omuntu ndi ku toto zero kintigomya gye nandibadde nzirukira nti noonya emirimu sikyasobola gifuna emikwano gye nali nnina gindabanga
omubbi kwegamba kyo kinkosa mazima. Yes, ate era sitidde okuba kufa. Kyemanyi bino byenjogera bayinza n'okunkwata nebansula ku poliisi kuba amaanyi bagalina. Kituufu. Agamba katumuteeke mu kkomera. Ndi musajja munaku asobola n'okugamba nti tujja kuwoza naawe. Ne bakuleetako mu kkooti after every over 3 months bwe bityo n'omalayo emyaka gy'otomanyi. Naye sitidde nze kyemmanyi ekyokwetta nakivaako. Naye singa wabaawo embeera yonna nga endeetera okuddayo eri oba enyigiriza nga bayise oba mu bannamateeka okuntwala nenfuna chance evaawo banansonyiwa era abantu bansonyiwa ku kyewalaba. Yes, toyinza kukkiriza kukiddamu. Yes, era kyonna ekiba kintuuseeko lwamaami sirina mulabe mulala mu nsi right now, ye mulabe gwe nnina ogwo lwakwonona bulamu bwange. Yes, tolinayo kukyala kuwalana asirina abavubuka mbeera n'empalana z'abakazi. Ye mulabe gwe nnina because yayonona obulamu bwange. Mpulira. Yes, nkutegedde bulungi. Katusabiragane era katutunulire ensonga zino. Nabo bennyini aboogeddwako tubasaba baziwulirize era bazoogereko mu bwe bazoogerako oba boogere byonna bye banaayogera. Naye ndowooza ekyobulamu bwo kyo bakiveeko kubanga Katonda yagaba obulamu ate yabutwala. Ku lwamenna abadde balaba mutuwe ebirowoozo ebirungi abaali basaba okwetonda kwa Babulomande mmwe nga mulowooza nti kiri yakikola embeera y'ekivubuka ejja n'egenda. Naye nange mbadde njagala mbeere mu kirowoozo kyempulire oba takisobola naye era nakyakikoze. So tuyinza okuba situlina kye tumuvunaana nnyo kyamaanyi. Ku lwabo bonna ababadde ku vidiyo eno ndowooza tukuba omulanga. Obulamu oyagala butereeza otya? Njagala kuddamu kukola. Oyagala kuddamu kukola? Yes, njagala kweraba mu kifaananyi. Kanzeemu nkola. Sinna nnoonya. Ndi mu society ng'abantu bategedde amazima. Siri mubbi. Tambuza obulamu bwange. Tunda ngatto zange oba oli awo. Tandikira okwo ntandika okukola emirimu gyange. Njagala kweraba mu kifaananyi nga nkola. Njagala kukola kyekikulu. Mbe nga nkola. Society ndi free. Sitayambala bihudu kwekweka. Yes. Kati nze kankuba omulango. Omuntu yenna alaba vidiyo eno omusajja ono Babulomande Luyiba bamusanga mu ngatto ng'atunda yalina obugatto bwe ng'abusuubula ku kaguje. Yes. Najja n'abutembeya mu kibuga embeera ya KCCA Muyinga ekibuye ng'abutunda asitula emigugu gye mu katale ekibuye ne bamuwa kasente n'asobola okwebeezaawo. Naye KCCA mu Kampala yagobamu abatembeeyi. Kakitegeeza n'ekyo tekikyasoboka. Naye nze abali ku vidiyo eno mbakubira omulanga nti obuyambi bwe mwali wadde Babulomande mwono njagala asooke aveere under rehabilitation y'aba psychologist. Ekyo ekyokwetta kiveewo kye kimu suggestion yange era obusobozi bwakyo munkubireko kasimu babuulire wentuuse. Ekyokubiri njagala okumufunirayo akayumba nga nze mmanyi we kali baleme kumutta anattayo endowooza ayite mu nze. Akayumba ako ne bwe kaba ka mitwalo 5 oba 10 kubanga amalala gali walaba gye gakutuusa twavaawo dda. Kakati singa nfunayo emyezi nga 3 oba 4 ne munnyambako ne mumpeereza kasente ne nzifuna. Ekirala twebaza nnyo abo baatukubira kasimu abaatuwa amagezi amalungi abaatuteekerateekera n'otuwaayo obuyambi n'abaatusuubiza. Kekirala ekisembayo njagala mufunire capital gwe yalina nga tebannamukozesa. Yes. Biri bye baamukozesa alina obugatto bwe njagala nsuubuleyo obuyita buki zisiiru njagala nsuubuleyo siiru 3 ez'engatto nga nyina essuubi nti ojja tunda siiru emu buli mwezi. Era nkugoberere nkusupervising ndabe bw'onaazaaza ssente ezo okufunako 1,200 n'osevinga. Oddemu wejjeko kino ekyokusabanga emirimu abantu ne bakuvuma nga bw'oli omubbi. Era nsaba abali ku vidiyo eno kasiiru kagula ssente meka? Siiru egula emitwalo 3. Siiru egula emitwalo 3. Njagala busiiru 4. Yes. Njagala busiiru 4 oba kale 3
badde nsaba ali eyo ng'alina mu kasente nsondera busiiri obwo bujja kubeera wansi wa supervision yange babulomande mumuwa obugatto obwo mufunire wanaatunda sijja bagamba nti wano nja kuddanga nga maze okukola business research okubamanya nti wano we watunda babuulire nti kaakati esiiru ezaali 4 oba ezaali 3 afunye eza siiru 5 avudde ku luguudo kuba mu Kampala wayinza okuba tiwakyasoboka olw'okugoba abatembeeyi n'okugoberera amateeka nti kati avudde ku kkubo afunye edduuka afunye omudaala mu katale afunye kuba tugenda kutandikira ku kiveera nga tuzaalawo tuzooza tulina brush n'ebbaafu ne sabbuuni brush n'ebbaafu ne sabbuuni nga tuzooza tuzaanika kuba ziba tusuubula used ekikadde ekirungi bwe tuvaawo kati nkuba mulanga ebintu bye tunyumya wano n'oyo alaba vidiyo eno mbimunyumiza bwe tuvaawo ng'omaze tujja ziwa protection ennungi baleme zitubbako ate era tujja zikwata ssente zammwe bulungi mutuweemu emyezi egyo 3 nga mutuwaddeyo akasente tukole lipooti gye muli nti kati tuvudde ku ddaala erimu tugenze ku ddaala ki eddala ekyo nno tewakintumye nze nkikubya omulanga wano ku kamera tulabe abantu ab'emitima emirungi engeri gye bagenda tutuyamba ekyo tukijje mu ddiiro ate tugende ku birala obulamu bwe butereera naawe ofubanga nnyo okusitula obulamu bw'omuntu omulala singa buli babuteredde amazima nkusabira butereere walijja omuntu akufaanana okijjukiranga nti naawe waliko ng'oyo amazima awo ensimbi akati eze Salongo Kanka Capital kula production ya TM Online Television mbasiibudde mweraba. We no give a damn, we no give a fuck. Money was that people them attack. To the baby, one day we a go rock. Big up producer on this track. Bali bako bambo no kwemba tikusobola eno talanta Mungu yangabula. Kente zwelendi jaba sandabula nabakopenga mwita na kubasimula. Raga muruso gandi jaba sensebula. Moto mukulu musila monoyo eyakutula chema wika twita chisandukula. Chacha nufo twita chifundejula. Ayo chote chigombolezi. Ndeche gombolezi wo.